Gezaako. Era una akubyala. Sokoleke. Honorable Sebo wuno. Alo? Yes, Sebo. Yes, Sebo. Yes, Sebo. Tate entebe obadde ojagaza kyate entebe gitulekere naffe. Alan Sewanyana ali mu kkuba wuno yeegayirira. Omuwulira? Alan Sewanyana walinnya ku mmeeza ne tukkiriza. Ne tukuwa obweyamo ne tugamba beere Makindi obafuge kati ffe twaggobye kapere gwe twaga. Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tusinzidde side z'e Makindye. Tulina wano omukulu eyeggwanyiza entebe ya Makindye East omukulu Kapere. Tuli wano ne campaigning manager omukulu taata. Ogamba otya manager? Yendi Sebo gye baliko Sebo. Twawuliddeko omwagala kujja Alan Sewanyana mu ntebe. Sebo yenze Sentumbwe. Mundabidde nnyo mu comedy industry banga ddene. Era nga ndi wa Marula family. N'essaawa zino eziriwo tetuli mu comedy, tuli serious. Era tuzze n'amaanyi. Abantu b'e Makindye West MP tuli naye waali twagenze okulonyanoonya nga abantu abasobola nga ye Kapere. Batubadde badde balinnye ku ntebe bakoze ku ki ne tugenze okusobola nga omuntu omubaka nga ye Kapere. Ye MP ali wa Honorable. Honorable wali kozi ne kansala waffe Masembe Elimia kodo si 5 wali e Makindye West then tuna ne Fausta bitano oyo ne wali kulwa abakyala LC5 soko twale wa Honorable tumulabe Honorable kansala Honorable MP kama kutwale ko Sebo aliwa ene emotoka gye yaguze yene motoka cyuma twakiguze mpya osobola ali ku kamera osobola balagake mu motoka brand new yavudde Japan twagitumiza kino ekyuma kya nkoko tukigulidde abantu b'e Makindye ngera mukiraba mwakigulidde abantu b'e Makindye era n'abakyala bali be bagenda okubanga batukolerangako awo bafumbira abantu ebigere so ze kimu ku ebyo kati mujje batandikiddewo okukola temunnalayira twaguze ne boda baaba abaana bavuga baabo zikkirira tulina n'obugaali obuli ku Salama Road abantu buli mu bavuga emirimu giri twale wa MP Honorable MP Honorable avoyo twogereko naye Mzee Honorable Sebo science okulaba ali tata bigenda bitya we bityo obulamu batugambye ozze kujjayo Alan Sewanyana. Yes tufu Sebo nze kujjayo Alan Sewanyana abadde yesimbyewo Makindye West Kapere nzize ku ntebe LC5 ali kansala wa LC5 so kati nasalawo najja kubwa MP Makindye kati nze nange nzize mukadde kano nange muvuganye mujjeko nange nsobole nga nkolaki onasobola twala entebe eyo onasobola taata sobola kubanga teri kitagwa kubanga guno omulembe guno gw'abavubuka ab'omulembe omutebi kubanga ndi musajja muvubuka ndi musajja muto ate sije giri awe emyaka emingi ndi muvubuka muto guno omulembe gw'abavubuka ab'omulembe omutebi kubanga tulina okutwala ekintu mu maaso Makindye nino gyongerayo mu maaso kati kubanga ebadde dda mabega biki ebiremye Alan Sewanyana byowulira nga beyagala okusookerako n'okukyusa nze ebintu byenjagala okusookerako kuyamba abantu abatalina mirimu kati ng'abavubuka osegera abakyala abo nabo tebalina kimirimu n'abakadde abamu beetaaga okuwaayo kasente abantu obwamalaya bungi nnyo kitegeeza baana bawala tebakyalina ki mirimu babeera mu loogi kusaba bina kati abawala abo ne loogi kanyini engeri gye badde bazikozesa ennyo tugenza okusanga ne mu Makindye loogi nyingi buli nnyumba gye bavaamu efuuka loogi so kati loogi tugenda zisala ekyati we tufuukira ba MP mugenda zikola muti loogi zennyini ez'ebbeeyi ennyo ezibadde ku $5,000 $10,000 tugenda zizaya ku siringi ebi nga mwe bananyini mayumba oba anti tujja kuba tuyingidde tisee ku 5 n'omwavu ali ku kyati
Alright, HTV Uganda webito webiri MP. Ekisookera ddala MP aba yamala senior 6 ng'amanyi n'okwogera oluzungu. Ebitabo wabisoma n'obimalako? Ebitabo byonna bisoma. Buli kimu teri kisiina, buli kimu kiina. Wasomera wa taata? Nze nasomera gundi Kichwamba. Si Kichwamba. Wano ku American Embassy. Gundi wano. American Embassy. London College wano ngoyiso. Si Lusaze. Wano kulwe Masaka. St. Lawrence. London College. Nali soma senior 1. Paka kyakumeka. Paka senior 5. Wajitulia. Wajitulia. Kati abantu abo bali eyo bayinza okugamba Alan Sewanyana yalinnyanga ku mmeeza n'ayogera oluzungu. Sooka abantu b'e Makindye obogereremu oluzungu bakakase nti MP kyekyo. Ati kati bw'abanga Alan yalinnya ku mmeeza kati nze nnyinye ku malaalo. Sooka obogereremu ku luzungu awo. Bw'abanga MP. No. The Alan Sewanyana, you are standing for table. In me, I'm going to looking the standing for limbo. Limbo. Yeah. So, kati kifo ekiriwo nze bw'aba Alan Sewanyana yalimirira ku mmeeza n'ayogera oluzungu kati nze ngenda wali erusaze nze nyimirire kubijja segera. So kati Alan bw'abanga ali mugezi yalibadde yeesenywa entebe. Alan ate atukubira amasimu atutawaanya kuva ku makya weeks 2 atukubira amasimu. Oyo Faruku Ntege naye atuli bubi naye bonna tukyagaanye. Oyo Masembo yerimi yawo wa LC yadde esimbye naye ngaaga tulumba ne tumugoba tumugaa gwe genda ku 5 gwebere wa n'omukyala awo omulala Fausta Bitano bamuyita Fau. abo bo tuli nabo bo batuli mabega katwa abasindise babeere ku S5 Makindye naye ng'ekiriwo entebe tugiri bubi era tulinda kulayira kokka. Abantu bayinza obbalabanga bali mu katemba Kapere. Abantu bakakasa aba Makindye East toli mu katemba. Ekiriwo nze siri mu katemba kubanga Bob Wine esaawa zino gali mu kuyimba. Okay? Nange esaawa zino siri mu comedy. Ndi serious. I'm a Mr. Kapere. I'm MP Makindye West. Yes. Okay? Yes. We even know what is science. Science. SSC. Social study is the study of non-living and non-living. So kugamba ebintu ng'ebyo. Ebo tubimanyi. Woloka yakomubuza takazize what is science? What is science? SST of the study of non-living thing and non-living thing. Okay. Yeah. Kakati obusobozi kakati akaluketagamu ssente mulina ssente mubadde temukola babaggala bannakatemba mugenda kujjawa ssente. Kapere abadde kati kiriwo ekiti muganda wange COVID-19 okuva we yajjawo tubadde tekikyakola ddala kituufu era naddala tetukola sikyakola. So kati embeera eriwo kisente kubanga mbadde gundi eno Canada eyo mbadde Canada nga ngezaako okusakira bannamawulire emirimu osegeera. So kati ebiwuma ku kanso abaagala okukakasa nze MP Makindye West Kapere amwe Mr. Kapere amwe MP Makindye West ebiwuma byatuuse abaagala okukakasa nti ebiwuma byatuuse genda ku kanso ebyuma bigenda okulongoosa enguudo weebiri. Abaagala okukakasa nti obugaali obw'ababodaboda bwatuuse genda okusalaama buli mu kuweeka abantu bubavuga bubatwala eyo munyonyo bwatuuse dda bwe buli abantu bakola osegera. So kati abavubuka abatalina mirimu n'abakyala
bonna n'obutabanguko mu maka buli kimu bigenda kuggwawo. Alan Sewanyana entebe agisegulire. Alan Sewanyana tukuwangudde era honorable gwe tulinawo yono. Ndi musajja mwagala kulayira nga labayo ndi musajja munaddiini era olaba sapule tenva kuki ku mutima tenva ku mutima lindako era wuuna akubyala sokoleke honorable Sebo wuuno alo yes Sebo taate entebe obadde ojagaza ki ate entebe gitulekere naffe. Alan Sewanyana ali mu kkuba wuno yeegayirira omuwulira. Alan Sewanyana walinnya ku mmeeza ne tukkiriza ne tukuwa obweyamo ne tugamba beere emakindi obafuge kati ffe twaggobye Kapere gwe twagala agenda okuyimirirawo agenda okuyamba ababooda abakyala abatunzi b'akaboozi abali b'akakoola abantu b'omu ghetto bonna Kapere yagenda obbakwasaganya Alani. Toyina na ssente oli mwavu. Wangi? Bagoba ku NBS. Kati wulya nunu. Bagoba ku NBS. Kati oliriddawa kati entebe gy'wakyo givaako nodda ku bwa LC5. Oli mwavu Alani. Musajja wa bwino tolina kyokoze ng'osigadde mipiira kakati mukulu Alani. Nze nga campaign manager njogera obadde oteesa ki? Otuwa kasente ki? Milioni 10 otweyambululiramu. Lwaki totuwa milioni 3 ne tukireka? Alani oli mwavu. Oli mwavu twesonyiwe ffe twagala kukikuyamba abantu b'e Makinde. Milioni 10 tujja zikwata honorable. Tosobola zikwata ezo nnyo nnyo. Alani twesonyiwe ezo milioni 10 genda ozirya ani bwe yeeyambululiramu. Ezo olaba baba milioni 10 mugende mukole ebirala. Oba si mumwe mugyekubidde. Ate togiwulidde ng'ekuba. Tubaddewo Kapere walabeko nga nkube esimu. Faluku Ntego oyo yazze naye atutawaana. Faluku Ntego naye atutawaana. Tumulaba atuyuuya. Awo sima bamusiri David. Abo bonna tebali atusobola. baki sente ze 10 temusooka ne mukisika. Ani tusobola naawe. Ani hona libatani. Halo baso nenda muko katono nnyo. Nina mukatono. Baso kati kankubulire ffe ebintu bya ssente tuzze kukolera abantu b'e Makindye Kapere gwe tulinawo nga honorable era kati layira mubula tuyinze kulayira asobola bbalaga yegezeemu agezeemuko katono akalulu okawangudde ogenda kulayira kati akalulu engeri ngenga wenkawangudde ndayira mu Katonda muzungu I swear walayo okufiira mu kitooke kya Gonja obadde kinaawe Solomoni batondeka obuzaabuza honorable walayo okufiira mu kitooke kya Gonja alayira mu luzungu mu parliament andi kati nkugambye sinaba kutuuka ku ntebe sebe n'abantuse ku ntebe awo nja kulayira so kati essaawa zino n'ebirowoozo bingi abantu b'e Makindye bandi bubi bankubira kumukumu amasimu so kati waliwo be bagobye ne mayumba beetagoba akasente kugaba fule be babeera kugamba waliwo n'ababoodabooda abatalina mirimu bambi nabo kati stage baba babagobye ne mu kibuga teri kudda mu kibuga so bingi kasitola stress nina nnyingi n'omukazi waka yadduse olw'ebintu olw'okuba ye kati omukazi yakudobyeko yadduse onaasobola okufuga abantu njasobola njasobola nga Katonda atukuma emisana n'ekiro nange njasobola teri kitaggwa njasobola obubaka ki bw'osembya eri abantu b'e Makindye bweyagala okukiikirira obubaka bwensembyayo bandabire ddala akabonero manvuuli gwe bw'olaba akabonero tiikinga manvuuli Ntega abadde ankubira Ntega agamba Faluku Ntega agamba mbwatuwa milioni 15 mulaba abo abantu basenguka
kwata gwe cameraman olaba ezo pichi ze twaguze pichi ziri ze mulaba ezo twazigulidde abantu b'e Makindye abo bona gwe sabo pichi zaffe bw'omala kuvuga abantu komo baabo bonna bavuga abantu twazigulidde abantu b'e Makindye tugenda obbayamba bali ab'engatto twabawadde emirimu abo tubawadde engatto mwe kawatwa abo baba basombalaga abantu baabo abo tubawadde abaana emirimu sumbusa baba awa sumbusa sokoje jangu sokoje katono sokoje jangu sokoje wetuli kapere wemuli yetuli mutu ensolo kusigo kweli musakamu awa sumbusa jangu kwata sente ale tukwita otunda sumbusa to we matira tabawadde sumbusa wano soko twe sumbusa 2 abavubuka obalaba omulimu gwa tansoko tule eri abantu bakulabe abavubuka mbalaba baale tebalina mirimu kati nze nabawadde saketi z'eŋŋano batandika bambi okukolawo ebintu byabwe so baba batanse okukola sumbusa soko tweko 2 tulaga abantu sentumbwereka sentu wamma genda okole wamma abantu bawa emirimu gyabwe batanse okukola wamma genda okole okay so bako obusembayo manager ne honorable tubakubiriza mubeere ku mulamwa temuva ku kintu nga bwe mulaba abantu abo tuwadde enkoko bakole oli omukyala gwe tukwasa balaga abantu wali oyo omukyala be bagenda okufumbiranga awo twabawadde emirimu kyekyo kwebali beebo ebyo kakati obubaka bwensembyayo waliwo abannayuganda bannaffe abali mu nsi z'ebweru muganda wange taddeewo ali e London mami Nuru ali USA mami Plosi ali e Dubai wamu muganda waffe Johnny Paul ali e Boston ali Boston United States of America Massachusetts nakimaze okyogera kwasagala kiddamu Boston Massachusetts nakyogedde dda so bebigambo byange mubeere bulungi abamu America tobatumidde bannayuganda bankuba kyeyo abagenda okuwatanya abagenda okuyiiya abagenda okunyonya akasente so bwe muwulira omulanga guno nange mbagala nnyo batumidde nnyo nze kapere nesimbyewo oba MP Makindye West kanziruke munansonyiwa olw'obululu obumpuuba honalibe musigale naye honalibe emmotoka kancole ku Washing Bay kitwale Washing Bay bakikwasaganye kyekyo mukama wange naddamu honorable kale sebo abantu b'e Makindye naffe otulabiranga ddala nno ng'oyiseemu njabalabiranga ddala sebo